Mbalamusiza nnyo amanya Johnson Sengendo era nga n'olunaku olwaleero tutandise lesoni yaffe ey'okutaano. Lesoni yaffe ey'okutaano tugiwandiikewo wano, tugenda kubeera nga tusoma ku kigambo kye twakomako ekya fayiro. Lesoni yaffe tugiyise, tugenda kusoma ku kigambo fayiro era eno lesoni ey'okutaano. Lesoni eno ey'okutaano tugenda kubanga tugitunulamu obufunze ate oluvannyuma tugende mu maaso. Tugenda kusoma ku kigambo kye bayita file tab. Negenda kubeera nga tugiyita mu bwangu ate tugende ku lesoni ey'omukaaga. Eno tugiyise file tab. Okwejjukanyamuko emabega twasoma ku ngeri ez'enjawulo oba ze tuyinza okuyita ribbon oba ebifo eby'enjawulo ebiri ku bwenyi bwaffe obwa kompyuta mu Microsoft Word, era nga zino zonna z'olaba eziri waggulu wano zonna ezo ze tuyita tab. Kati eno ye file tab tugenda gisomako. Waliwo gye tuyita home tab, insert tab, design tab, ezo zonna eziri waggulu tuziyita tab. Kati mu tab eya home bino bye birimu nga bw'obiraba. Biseera ebisinga obeera okola ekiwandiiko kitandikira mu kibeera nnyo nga eno home yeri active. Home ogikirikinga bw'otolaba nga yeri active. Bino byonna bye biri mu home. Naye kakati tugenda kusoma ku file tab. Biki ebiri mu file tab tubirabeko katono ate tugende mu maaso. Nabyogerako ko luli naye njagadde tabs zonna tubeere nga tumanya amakulu gaazo na biki ebirimu. File tab eno bwenjikirikingamu bwenti bino bye birimu. Nabyogerako naye njagadde mbere kati nga mbiteekesa ddala mu nkola. File tab eno bw'ojja n'okirikinga mu new ebeera ogenda kuggulawo olupapula olupya lw'oyagala okukolerako emirimu gyo. Oyinza okwagala okubeera nga okozesa empapula olede ezazimbibwa edda. Mulimu ebintu ebyazimbibwa edda muno munda mu Microsoft Word in 2013 gye nkozesa. Mulimu ebintu ebikulu byo nga mwebiri ng'oyagala kukola CV yo olede format nga weeri ogigulawo buguzi n'ojjuzaamu ebikukwatako. Eyo gye tuyita new. Kati ojja wano ojja kubeera bw'onyigawo ojja kubeera ofuna olupapula olupya bwe ruti nga teruliiko kintu kyonna. Tugenda mu open, era bw'ogenda mu open wano bw'onyigawo bw'oti ejja kubeera ng'ekutwala ku biki bye wakola emabega, okuggulawo olede bye wakola emabega. Kati nga bw'olaba bino olede nabikola dde emabega. Eno computer lessons Johnson Sengendo, eno computer lessons bwenkirikinga bwenti ejja kuggulawo kino olede kyendiko. Ekyo tukimaze. Kati ate bwe tugenda mu save, era bw'onyiga ku save tuli ku gye bayita tab. Bw'ogenda ku save era ojja kubeera nga onyiga wano ng'oyagala kusevinga ekyo ky'okola. Era bw'onyiga save katulede weekiri bw'nyiga save kyeyongedde kusevinga. Bino byentayipinzeewo byesevinze. Eye file tab gye tuliko. Bw'ogenda wano mu savers, mu savers kitegeeza osobola okutereka ekiwandiiko ekyo kyekimu naye mu ngeri ez'enjawulo, kisevinge mu ngeri bweti. Kati bw'ngamba savers oyinza okwagala okitereka, tugeze oyinza okubeera ng'olina hard disk, olina external hard disk, olina flash. Kati osobola okunyigawo ku save as nekutwala wano n'onoonyayo. Bw'ogenda ku browse n'onoonyawo wa oyagala okubanga okitereka n'okiterekayo. Era ku nsonga endala print, bw'ogenda ku print awo onyiga bunyizi print. Ebyo ndowooza bye bikulu bye tuyinza okubeera nga twogerako. Print, share, ebyo nabyogerako luli, naye nga ekikulu ekyo kyenjagadde mbeere nga mutegeera nti mu tab, file tab, ebyo bye bikulu ebiriwo. Kati tugenze ku home, tutandise home. Home tulina ebintu bino ebirimu. Tulinawo kye tuyita clipboard. Clipboard bino bye birimu. Tulinawo cut, copy, font painter, format painter ne paste. Kati ebintu ebyo bye biri awo
mu kigambo kitutandikirako ekya clipboard. Kati katutandike bwe tuti. Tugambye nti twetaaga okubanga tukoppa, bw'okoppa opestinga. Kiringa bw'ogamba bw'okoppa ekintu kiteekese mu nkola. Ate bw'okaatinga obeera okibbye kubeera nga kubba okwo okigjeewo okitutte walala. Kaakati bwe mbeera njagala kukoppa ekigambo kino kiŋŋambye lesson 1, lesson 5, njagala kukikoppa bukoppi. Nagambye okuselectinga onyiga kaasayo, onyiga mouse yo nga tota n'otambuza. Bw'otambuza n'ojja wano n'ogamba cut, tutandise na cut, n'okaatinga nkigjeewo. Katugeze njagala kukiteeka wano waggulu awo, olabawo nsobola okuspacingamu, njagala kukipestinga awo nenzijja wano neŋŋamba paste. Paste eno oyinza okunyiga Ctrl V, eyo gyolaba CTRL plus V, onyiga Ctrl V neyepestinga. Kati kanyige paste nyize kigenzeewo, ndowooza okiraba, nkikatinzeeyo eri nenkiteeka awo. Eyo ye cut nga tuli mu clipboard. Kati ate nyinza okwagala okikopinga era selectinze bwe nti oyina okusooka okuselectinga ekigambo oba okirondobamu kyogenda okukolako emikolo maze okirondobamu kiki ekigambo kyenjagala okubeera nga nkoppa. Ngenda kikoppa kopi, bw'okoppa kisigalawo, nkopye kisigaddewo. Kati ngenda kiteeka wano wansi era nzire wano ŋŋambe paste. Kigenzeewo nga nawano kikoze eki, kisigaddewo. Eyo gye tuyita cut and paste, copy and paste. Ebyo byonna bitambulira bw'okoppa olina okupestinga, bw'okatinga olina okupestinga. Kaakati tulina akagambo kano tuyita format painter. Kati format painter in case ng'okoze ekigambo kino bw'oti, tutambuddeko mu maaso, nenzija nenkikyusa background kala yaakyo nenkiteekako oba mwako kakala. Kati bwe nzija nenkiselectinga bwe nti format painter, nenzija nenkilikinga wano mu format painter, nenzija wano nenkilikinga mu kino ekigambo kino, nenkiselectinga mbwe, kitegeeza egenda kukyusa byonna ebiri eno ebiteeka eno. Kambaddiremu singa kino ekigambo kyonna nkifuula kala, tugeze red, nenzija wano nenkiselectinga nenkoppa nengenda mu format. Kati bwe nzija wano nenyiga mu kigambo kyonna kyensanze, kati nga kino lesson 5 bwe nkirikinga bwe nti ekyuka, byonna ngeno bwe bibadde bifaanana bijja kukyuka bifaanane nga kino kinasoose okukola. Format eri gy'okozesezza eno ejja n'egipaintinga n'eno. Oba tutegeerekese, tulaka tutegeerekese bulungi, kanziremu ogusembayo. Bw'okoppa, bw'oselectinga gundi yeeno n'ojja n'ogamba format, tugeze njagala kino point eno, ekigambo point, katugenze ku kino ekitandikibwako option, njagala nakyo kikozese kala yemu n'okuddugala kwe kumu. Nja kujja ŋŋambe format, kikyuse kyonna ng'ekigambo ekyo tukimaze. Kakati njagala tubeere nga awo tuvaawo ate tweyongereyo tugende ku clip endala oba tugende ku tab endala. Olunaku olwaleero njagala tubeere nga tukomye awo mu musomo guno ogw'olwaleero, era nga tukomye ku kigambo kye tuyita a file, era mu file omwo ne tugenda ne tutandikako ne home tab. Home tab tulina bye tusomyeyo, era bye tusomye biraze nti nno tuyize ku cut and paste, era ne tuyiga ne ku copy and paste ne ku format painter. Olunaku olwaleero tumaliriza bwe tutyo, era katongereko wano nga tugamba nti ku bye tuyizeeyo ebigambo bino.
kino kanki deleting kankijjewo no nkikatinge twejjukanyamu cut nkiteeke wano wansi ngambe nkipestinzeewo. Kakati tusomye ku file tab era netusoma ne ku home tab era netusoma ne ku clipboard oba katusoma ku gye tuyise clipboard bye tusomyeko netusomako cut kwe kukatinga okwo kwennyini netusomako ku copy and paste bye tusomyeko olunaku olwaleero. Njagala okubagaliza ekiseera ekirungi, mubeere bulungi mwenna abawuliriza bange abali mu kuyiga computer lesson ey'okutaano ekomyawo. Mubeere bulungi, mweraba.